Mwena bali ku mukuto gwa Daily Stop tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali mu ttale w'amayanja mwebale kubanga temutugoberera. Nakusomeza 28 omwezi gwa 4 omwaka 2025. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi atukwebaza olw'ekisa kyo kubanga otukuumye ne bukya nga tukyali bulamu bangi tebasobodde kubanga ate babukeesa. Ogenda mu malwaliro gajjudde komera gakubyeko n'abatalina misango neffe baani b'okumya okutuusa olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina. Kale amanya Mugola Jamil mbeerawo kubanga ate kutwalira ddala mu maaso ku mukutu guno gwa Daily Still Hope n'emikutu emirala. Daily Still Hope tugyeri, Testimony TV gyeri, ate ne Tish TV tubeerayo kubanga ate tukwasaganya abo abatalya school fees. Naye ffe abaamulya tubeera wano kubanga ate ebintu tubikwasaganya mpola mpola. N'amawulire agakagwawo mu ofiisi ya Daily Still Hope gakatuuka ku deske. Mabegako eyo twavaayo ne tukulaga va mu busibe ono nga yeeyita Ssennyonjo nga ayogera ebigambo eby'enjawulo era tulaba n'abasumba lunaku lw'ejjo twakuteereddeyo akatambi. Omusumba Kiganda yakoze olukuŋŋaana lw'amawulire n'abakubi atangaaza ku katambi kali oba wakeerabira ngenda kakuwa ng'ayita abantu ogenda mu kibira abaagala obugagga. Kakati olunaku olw'ejjo poliisi yamukutte. Poliisi yamukutte agende aginnyonnyole bigenda kubeera bitya ennaku 40 teri kulya teri kunaaba teri nnika. Nsumba Kiganda yagise sexy bonanza oba egenda beera sexy bonanza oba kiso. Gega amawulire agakatuuka mu ofiisi ya Daily Still Hope kugambe wano osooka okutegeerera biki ebigenda mu maaso. Kakati kankuwa akatambi ako ng'omukulu Uganda Police emukimye ewuwe wadde budde bwa kawungeezi we yamukwatidde. Ebifaananyi ebimu ndowooza tebiyinza kulabika bulungi kubanga kyabadde kiro kamera ezaakutte ndowooza tezaabadde nga za Daily Still Hope naye ndowooza kasita onoolaba olunaku olw'ejjo va mu busibe yakwatiddwa era we twogerera ali mabega wa mitayimbwa. Ndowooza agenda ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli oba ekirekaawo asobole okuba nga addamu ku bibuuzo ebimu ebikwatagana ku katambi ke yayogedde oba ke yayogera. Kasooke nkuwa omukulu ono omukulu entwala gye bamututtemu muganda wange naye yabadde mugumu. Manyi sitaani ye nga naakusuula mu miggo ne we baba akulaga nti tebakusobola kujja bawangula kati wegiwunya ye naakulekawo ne bakukuba bulungi ng'owulira emiggo gyo ate gye bakuba. Kankuteereyo akatambi ka seconds nga 58 okalabe ng'omukulu bamuwalaawala ate Uganda Police okuba ng'emutwala. Manye ebyatuuka e Kenya tetubyagala kakati omukulu oyo omusajja wuuyo bamutwala omusumba Ssennyonjo va mu busibe olwabiri byayogera ebyokutwala abantu mu kibira okumala emyezi 4 tebalya tebanywa nga ate bali bwereera amabeere gali weeru abasajja teri kubeera mu mpale. Bamututte omusumba Ssennyonjo baba bapoliisi basazeeko ofiisi ye ne bamuyoola ne bamutwala kuba nti obudde bwakiro temujja kulaba bulungi naye nga wuuyo bamutwala omusumba Ssennyonjo va mu busibe wuuyo agenda bamutwala leero si wakusula wuwe agenda kusula komera. Wuuyo bamututte bamutwala bannaaye omusumba Ssennyonjo va mu busibe wuuyo agenda bamutwala abasumba bamuwaabidde olw'ebyo byebadde biyitingana mu social media ebyemyezi 4 abantu bali bwereere nga ate bali mu. Kale olwaleero lunaku lwajjo omukulu va mu busibe Uganda Police we yamukutte weeto nemuwalaawala okubaako ebigambo byaddamu oba byannyonnyola ku katambi. Simanyi obaako akatambi wakalaba oba tewakalaba nkalina kalina gwe tofaayo. So manye ebyali e Kenya byali bityo. Nsumba Mackenzie yagamba abantu abatwala wa Kristo abantu baafa bayitirivu
In fact paka nakati namba entuufu tennamanyikibwa kuba ekikwata ke Kenya baatuuka okusima ne bakoowa emirambo esooka bapozinga kati tetwaddamu kuwulira ki ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya. Era oyo omusumba kyali mu kaduukulu ka poliisi awera ennemba n'emisango naye ate kigambibwa nti abantu abamu yabajjangamu ebitundu eby'omunda ng'omutima ensigo n'azitunda. Kitegeeza kuba abantu abamu babasanga nga tebalina bitundu ebyo bya munda. Kakati abasumba b'awano mu ggwanga Uganda olunaku olw'ejjo baatuula ne bayisa ekiwandiiko oba ne bayisa view yaabwe engeri gye balabamu ebintu ku statement eno. Kubanga ne statement don't take it lightly, togitwala nga ya bulijjo kubanga omuntu agamba agenda twala abantu mu kibira ennaku 120 wekankuye nebeera wiiki emu ofiirayo. Olaba mu nnyumba n'osobola obeera n'osiiba n'owulira nga kikutwalaganya. Kakati ennaku 4 mu kibira nakyo kirina condition yakyo. Ozo awangalirayo 120 days sina nnaku 4 120 days tolya tonaaba toyambadde kubanga kugamba nti ogire mu vesti omusajja ne shoti era obanga otayambadde omukazi okubanga temuli kaleega toyina nika muganda wa omusajja oba yabadde abalaka ki Uganda police atunyonyole fete tulina buzibu kasaabanga strategy gyalina teryagenda kufa teryagenda funirayo buzibu tusobola okugamba naye nga awo tetulabawo bulamu. Sajja ndibanga alina olukwe olw'okubanga ate atugumbulira abantu wansi mu kibira ekyo. Kakati akatambi akamuviirako obuzibu kaakano. Kino kirango. It's an announcement. Ababadde tebazaala. Those who are barren. Ababadde baadiba. Those who are desolated. Abaagala obufumbo. Those who want marriages. Abaagala ssente. Those who want money. Abakola emirimu nga tegijja. Those who are not progressing in their work. Abaliko amalogo. Those have witchcraft on them. Abaliko ebizibu ebyenjawulo. Those have different problems. Ntegese ekiseera. Prepare the moment ekya Katonda okubasumulula. of God delivering you. Tugenda kubeera mu maaso ga Mukama. We are going to be before the Lord. Mu nsiko wali emmanju mu kibira. Hey. In the bush behind in the forest. Naye tugenda kumalawo emyezi 4. But we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vesti. Everyone should come putting on a oba vest. mukazi oba musajja. Whether man or woman, oteekwa kugira mu vesti. you should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Yambala vesti oba oli musajja Put oba on oli a vest mukazi. whether you're man or woman. Oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi. You put on a short eteekwa kuba ya 3/4. You put on a 3/4 short. Toteekamu underwear. Don't even put in an underwear. Toteekamu nika. Don't put in a knicker inside. Tugenda mala emyezi 4. You're going to spend 4 months awo mu kibira. in the forest. Myezi 4. 4 months. Teri kulya. No eating. Teri kunywa. No drinking. Teri kwambala kukyusa ngoye. You shouldn't change your Teri kumwa clothes. kyenyi. You shouldn't even shave your Teri kusala hair. You nviiri. don't cut off your Teri hair. kusenya. You shouldn't brush. Bw'onoomalako ebbanga If you finish that Katonda time, agenda kuwa omwami. God will give you a child. Katonda agenda kuwa omwami. God will give you a husband. Kale ndowooza akatambi ako kawulidde bulungi ke kamuviiriddeko ebizibu okubanga Uganda Police n'abasumba baavuddeyo ne bagamba nedda okubanga omusajja ono ate akozesa erinnya lya Katonda atwala abantu mu kibira tebikwataganirako ddala n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. So yoyo va mu busibe Ssennyonjo we twogerera ekiro yakimaze mabega wa Mitayimbwa emikono bagiziza gitawoomera ntungo. Kakati ajjo twakulaze omusumba Kiganda. Omusumba Kiganda we yabadde annyonnyola era nga basumba basaba poliisi ebayambe ekwate va mu busibe. Nadde nsoma comments ezimu abantu bagamba Musumba Kiganda azze mu mubiri olwo lutalo lwa mwoyo. Simanyi oba
wabadde oyagala asabe mu mwoyo poliisi y'omwoyo emukwate manyi waliwo ebintu nga byera olina oyita mu mateeka osaba nga oyita mu mateeka ffe teruminaako obuzibu nga Ssenyonjo nga ye omuntu naye obuzibu babulina ku bigambo bye yayogedde si nga ye omuntu waye ng'omuntu buli muntu alina opinioni ze si buli muntu alina okukkiririza mu kyokkiririza naye ate osobola ebigambo omuntu byafulumya nga bigenda kuleeta obuzibu eri abalala abantu bangi ebyo ebigenda oleetera obuzibu si balokole bokka wabula n'abatali balokole abali desperate bangi ebigambo bya Ssenyonjo nga babitwala ng'ekikulu bayinza okukomekereza nga ate obulamu tebalina obuzibu bubatuuseko so ebintu ebimu nga tetulina biteeka lightly ate nga ffe abakkiriza tetulina poliisi tugeragera tumwekwatire wabula bo baakubye mulanga eri ebitongole ebikwasaganya birabe tebagambye nti bamusibe wabula annyonnyole ebigambo ebyo bye yayogedde ki ekyabimuviiriddeko oba mandwa ze zaayogera yeegaana gaye bannaye ekisaawa eyo nali sitegeera nteeka yiikuuzi kalondoozi yeyambadde ku mutwe okitegeera then awo poliisi emanyi kyeyinza okuba nga ezzaako wabanga yabyogera mwennyini ng'ategeera nakyakole ki annyonnyole ebitongole ebikwasaganya ensonga mu ggwanga lyattu Uganda ate ebintu byonna bisobola okuba nga ate bitereerera ddala kale ndowooza kankuwa omusumbaani Kiganda olunaku olwo yakoze press conference nga agamba Uganda Police weeyaayu musajja abantu abatwala mu sex bonanza oba abatwala kolaki uliriza Musumba Kiganda mu ddakiika zijja kuba 6 ate ndowooza wanaamaliriza nja kuba sisukka kwawo in fact kamba sibulire ddala akatambi ka Musumba Kiganda ke kagenda okuba nga ate akasembayo naye byonna tubikwase Katonda tweyongera okusaba kubanga banaasiba bava mu busibe bangi abalala bayinza okugolokoka kubanga bino biro bya luvannyuma okitegera ba antichrists bangi abawakanya ba Kristo bannabbi b'obulimba bagenda kuba bangi nti wekiba kiyinzika n'abalonde bennyini n'abakkiriza bagenda kuba nga babakola ki bababuza kati kano ke kaseera okubanga gwe wennyini weenoonyeza Katonda ate personal level omutegeere ono omutegeera bano banva mu busibe tebasobola kulimbalimba tebasobola kudyekadyeka ebyo statement byabwe babirimba bali abakyali abato bali abaakona n'abatannaba kubanga bategeera ki mazima naye kasita omanya amazima gagenda kubanga ate gakufuula ow'eddembe ndowooza sigenda kubanga nsukka wano kambagalize olunaku olulungi lunaku lwa Monday Mukama wiiki agikuweeremu omukisa Mukama akulembere abalwadde abasumulula abasuuse ate nammwe abalina ebizibu ebyenjawulo tukkiriza Mukama ajja kubanga ate akuyisaawo kankulekera akatambi ak'Omusumba Kiganda nga yabadde akuba omulanga eri ebitongole ebikwasaganya ebikuuma by'eddembe mu ggwanga Uganda bibeeko kye bikolako nabyo byasitukiddemu bamu busibe n'akwatibwa mbagazi olunaku olungi beere bulungi era mulaba kwe kubategeeza mu butongole nti tuvuddeyo nga bakulembeze okubategeeza nti omusajja ayeeyita Joseph Rest Ssenyonjo amanyiddwa nga Bamubusibe alina ekintu kyakulanga ekkanisa era yakiyita Olusi Church bw'aba ayogera abawulira batera okulowooza nti oba oli awo musumba kubanga ayambala nga bapasita ateekako n'omuvuunuzi nekyongera okulowooza abantu nti ono ateekwa kuba pasita bamanyi nti buli avuunulwa abeera pasita n'erinnya nalyo n'amala nalyeteekako nti pasita n'eryekkanisa n'ateekako nti kyali twagala bategeeza mu butongole nti omwami ono tuludde nga tumuwulira ate era nga tumwetegereza kubanga kitukakatako okusooka okwetegereza ekintu nga tetunakikolako comment naye no bayibuli nga bwegamba nti munaamala ne mubalabira ku bibala byabwe ndowooza ebibala nga tebiri clear bannayuganda bangi beewuunya byayogera okusooka byonna bwe ayalibadde mukama we Yesu mu statements nyingi amuvuma amuyita ka Yesu mungenda kalinda tekajja kujja
ka Yesu ak'obugato n'obukanzu nija kalida tekalidda ninge nayambadde nga pastor kati ndoza aludde nga abuzabuza bannayuganda era bannayuganda bangi tebategeerawo nti abasamize be bamutuma okujja eno mu kyakya akolereyo effujjo balisire ku balokole kati nondoza balabi nga tusirise nnyo nakitwala ku levo ndala era ffe ekyo si ekyali tutiisiza kubanga kitudde ku levo ndala naye ate olw'okutya olw'obulamu bwa bannayuganda ekinaatera obbabaako bwe yamaze n'alangirira nti ayise okusiiba emmanju w'ekkanisa ye waliyo ekibira bw'agamba bwe tuva ne twagala genda naffe tukirambuleko emyezi ena situmanya bano okutandika baatandika dda bayingire mu kibira emyezi ena naye mbaaneegatta mu kusaba n'okusiiba kuno bw'aba mukazi eba musajja namba 1 omukazi tajja nga ayambadde akaleega abasajja tebambala empale empanvu naye nga bagenda kubeera mu kibira ewali ensiri n'ebirala abakazi bambale sikaati nga si mpanvu nnyo tebateekamu empale n'abasajja tebateekamu andaweya tugamba kuno era kukyali kusiiba oba egenda kubeera sexy bonanza kubanga ate empale bezibaga zasigadde waka banyegenyege eno lwakiri yagitumye enyegenyege omulundi gumu nanga nti ataddewo nyegenyege nansana mu kibira ng'ate empale abantu bazireka waka bajja bali rede tugamba singa kibadde kikoma kufuna mbuto nti kinakoma kwekola mbuto twaligende waayo katugumiikirize naye abantu bano emyezi ena gye bana bakyali balamu banaba tebafudde olwo ffe tetulivunaanibwa omusango ogw'okuba nti tetwanyega tunawoza ekyatta omwami nakimanya nga bakubuuza lwaki tebwakyogera tuli bannayuganda namwe muli bannayuganda kino ekyono kigenze wala sivunanyizibwa baffe okutaasa obulamu bwa bannayuganda ffe tuli bubezi kati ba whistleblower mpozi n'okwesamula obuvunanyizibwa obwo naye gavumenti obutayongera kwogera nti oyo munnammwe mulokole munnammwe gavumenti tugirabudde abantu abo bafiirayo bajja kuba ku mutwe gwa gavumenti bannayuganda tubasaba abantu abo bafiirayo baba banje gavumenti ne Uganda police kubanga ffe tugirabudde ti akabi kaako kajja atutte bantu obateeka mu katyabaga ekirala katyabaga kawerako ng'ogyeko omungi bwa sirimu ayinza okubeera emuyinga bayinza okwesiiga embuto okufa kubanga Kenya musajja era yatwala abantu bwate mu kibira nga yeetumya erinnya lya oba lyalira pasito bakabona bafaaza naye abantu bafunikira bafudde sitoli ekyali mpya nnyo mu mawulire yali Kenya bantu bangi bafiira mu kibira titwagala ekitubeeko wane Uganda ate mmali mwekwase naye mmwe abasumba lwaki mwasirika basirisi lwaki timwatugamba kati muvayo okumwegana nga bamaze kufa tumweganye emisana mwenanga mulaba nti omwami oyo si waffe kubanga ebyo si byaffe ebyo tetubikola era bwebikola tukwegana misana naye kyomukisa ate omulungi omwami ne bwe twali ffe sinavaayo kumwegaana ndowooza yavaayo bannayuganda n'abalaga kyali nga bagaa nti omuntu asoobye ate n'atomera endebe yasooba n'atomera endebe bwe yayita mukulu w'abasamize mu Uganda mu kyaki ye oba yali mukulu bamuyita bati oyo Yumba yamuyita Ssaabakabona kanisa n'agimukwasa tetunayo musumba mubasumba bonna mu Uganda yali ayisa omukulu w'abasamize ng'omugenyi omukulu mu kyaki ye n'agimukwasa oyo bwati situmulina nolwekyo no yeeyita bweyisi musumba naye nga tali ekkanisa ye agiyita bweyisi ekkanisa naye nga ssabo eriri modern ssabo eritali mu ssubi lino ndowooza libuzaabuza kuba lirimu amasannyalaze langi n'obutebe obulyawo ne tayiruzi n'emizindaalo n'abavuunuzi kyekirivaako nenanyini naba nga ayambadde suuti tali mu mbugo kati kyekiredde bannayuganda okulwawo nga babuzaabuzibwa oba ssabo oba jjaaji naye ebyogerwa bayibuli gandi ekijjula mu mutima akamwa kyekoogera ebyogerwa nve abamu bitumala okuga nti lino ssabo lwakuba liri modern bassebo ne banyamwe bannamawulire okubategeeza nti omukulu oyo si waffe era kyonna ekiba ku bantu abo tekitukwatako gavumenti twagitegeeza mu butongole polisi twagiwandikidde mu butongole RDC twabawadde ebbaluwa
tebagezanga ne bamutubalako naye ate abo betuwandiikidde bannayuganda abantu bano bwe bafanga mubatwalanga mu kkooti nga bwe mwatwala Dorothy Kisaka nga muvunaana okulagajjalira ab'ekiteesi nabano bafanga gwe twawadde ebbaluwa ne gurupu ye ne ttiimu ye mubatwale mu kkooti mubavunaana obulamu bw'abannayuganda abafudde omukama bambe okusa